Amanya gange nze Washington Sebina Kaggwa ndi muweereza wa mukama waffe Kristo mu njiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Njagadde okwogera ku kigambo bufumbo olwaleero naddala mu nsangi zino kufunye okusoomoozebwa mu nsonga ey'ebirayiro, kubanga tufunye okusoomoozebwa ng'ababuulizi b'enjiri munnaffe omu bw'asoomoozezza nga mutuufu okusoomooza. Ekigambo kino okulayira nti okutuusa okufa lwe kutwawukanya kiri mu Bayibuli. Njagala kukkaanya nti tekiri mu Bayibuli, kubanga eri ku masakalamento abantu abakkiriza Katonda ge bayiiza ne bagateekawo okulaba nga bakuuma ebintu ebikulu mu bulamu ng'ekigambo bufumbo, kigambo buzadde, kigambo kukkiriza, kigambo kulokoka, babitereddewo enkola. Omuntu ajja wa Katonda abatizibwa, omuntu afumbirwa abeera wa lwatu. Kaakati n'abakulu abatusooka bwe baayiiza ekigambo kino eky'ebirayiro, naye okubeera ow'amazima ekirayiro kyayiiyizibwa abantu, naye entegeera eva mu kuteesa kwa Katonda okulikkirira mu byawandiikibwa. Bayibuli eyogerako ati Yesu lumu baamutuukirira ne bamubuuza mu Matayo Sula ya 19 olunyiriri okuva ku lunyiriri ndowooza olwokusatu, bajja ne bamubuuza nga bamukema na bukemi, namugamba nti Mukama waffe, kye kirungi omusajja okugoba mukazi we olw'ensonga yonna? Yesu n'abaddamu nti temumanyi kyawandiikibwa mu lubereberye nti Katonda yatonda babiri. Omusajja n'andi omusajja kyanavanika kitaawe ne nnyina ne yegatta ne mukazi we ne babeera omubiri gumu, ne bataddeyo kubeera babiri nate naye omubiri gumu. Kale tebakyayinza kubeera babiri, bali gumu. Olw'ensonga eyo Katonda kyagassa awamu omuntu yenna takyawulanga. Nandyagadde emisomere ddala mu Luzungu kubanga bitegeerekeka. And the Pharisees came up to him and tested him by asking, "Is it lawful to divorce one's wife in any case or in any cause?" He answered, "Have you not read that he who made them from the beginning made them male and female, and said, for this reason man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." In fact, it's chibuzo. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put asunder. Mukama waffe yakiteekawo bulungi nti omusajja n'omukazi bafumbirigana. Eno permanent contract ya bulamu. Era bano baamubuuza nti kikkirizibwa omusajja okwawukana ne mukazi we okumulanga ensonga yonna. Ayinza okuba nga mukyafu, ayinza okuba nga mulimba, ayinza okuba nga mukodo, ayinza okuba nga muyombi, byonna biteekawo. Ensonga baaziteekawo. Yesu n'agamba nti okuggyako ensonga emu yokka omusajja wayinza okwawukana ne mukazi we, bwenzi, ng'amukwatidde mu kikolwa kya bwenzi, kubanga endagaano eteekwa okubeera permanent wakati w'ababiri abagyonoonye. Naye awatali ekyo tekisoboka, tekikkirizibwa. Era agenda mu maaso n'ayogera ebigambo ebyo enyiri gye zigenda. N'abali bamuga nti naye ate Musa yatuwa olukusa n'aga nti omuwandiikiranga ebbaluwa emugoba omutalakanga. Naye Yesu n'addamu n'aga nti Musa ekyo yakibakolera kuba muli bakakanyavu mu mitima, temwagala kukkiriza nkola ya Katonda. Olw'ekkumi olw'omwenda n'agamba olw'omunaana, and he said to them, "For your hardness of heart Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. I said to you, whoever divorces his wife except for unchastity and marries another commits adultery." The disciples said to him, "If such is the case of a man with his wife, it is not expedient to marry." Ekyo wakizingirako. Omuntu obanga owasizza omukazi, eyo endagaano ya bulamu. Omusajja toyingizawo omukazi mulala, n'omukazi toyingizawo omusajja mulala. Ekiyinza okubaawula kimu kyokka, kufa. Era Bayibuli yogera mu Bakolinso ekisooka essula y'omusanvu nti omusajja, omukazi asibibwa bba bw'aba nga akyali mulamu, naye bba bw'amala okufa omukyala oyo afuuse wa busa. Oba omusajja asibibwa mu bufumbo bwe n'omukazi ono omu, omukazi bw'aba akyali mulamu, naye bw'amala okufa omusajja wa ddembe okuwasa omukazi omulala. So ekyawandiikibwa tekiri ekigamba nti okutuusa okufa tetwawukana, naye enjogera ya Bayibuli n'okuyigiriza kwayo biragira ddala bulungi nnyo nti obufumbo bwa lubeerera nga muli balamu, era buli wakati w'omusajja n'omukazi abakuze, era nga bakkaanyizza nga tewali akase munne, ne mutandika obufumbo bwomwe. Kasita mubutandika okufa kwe kubukomya, naye wataba ekyo buba bwenzi nga buyingiddewo. Kati bw'oba ne munno nga si mwenzi naye nga muyombi buyombi, beera naye guma toba kyekyo kye wasanga oluusana nakyo kisoboka osobola okumutereeza. Nze Washington Sebina Kaggwa
ndi muweereza wa mukama waffe mu njiri eno y'obwakabaka, nkulembera amakanisa agawerako era ndi muyigiriza w'abantu mu by'obukulembeze mu Leadership 555 Uganda.